tubaniriza nnyo wano ku Alusut amakaga Uganda National Musicians Federation. Olunaku olw'ejjo twabadde awo mu kiro ne tufuna amawulire fenna kyendowooza nti gatusanyusizza nti Eddie Kenzo ne ttiimu ye yabadde meetings President Museveni, and mu bintu ebimu ebyavuddeyo mwabaddemu okuba nti President wa Federation Eddie Kenzo yabadde alondeddwa nga presidential advisor agenda senior presidential advisor agenda okuwabula byonna ndowooza tumanye ebigenda mu abayimbi abanakazanyinkirizi abawandiisi n'abantu abalala abangi ennyo. So ekituleese wano omukulu omulondo omupya senior presidential advisor atunnyonnyole kiki buvunaanyizibwa ki bwe yeetisse mweno doketi empya gye yafunye n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tulina okusuubira. So wanaamala okutuwulirako tujja funayo ne ku bibuuzo okuva mu ffe abali wano, then olumala tulabe ki wekinaaba. Sebo senior presidential advisor, take it away. Amina neyanzeege kansooka okubakulisaayo mukulike yonna gye muvudde ewaka n'okubeebaza omulimu gwe mukola okuba nti nno mutuweereza nga bannamawulire. Mulimu mulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Appointment yange one nga sinabagendayo okunnyonnyola kansooke nebaza omukulembeze w'eggwanga Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubanga akozesa amagezi mangi nnyo okugavaninga eggwanga lino. Lwa nsonga bw'otunuulira abantu ebiseera ebisinga bwe batutunuulira naddala ffe abantu abavudde mu ghetto tebatulabamu nnyo nsa, tebatubalaamu magezi mangi, tebalowooza nti ffennaffe tusobola okugattako mu kiraasi ez'enjawulo. Batulowooleza wansi eyo mu kukola mirimu gya wansi, naye no waggulu bwe tujjayo ate batwewuunya nnyo, kintu kye sirowooza nti nno bwe kituufu. Naye ate neebaza nnyo Katonda amagezi ge wa President Yoweri Kaguta Museveni okuba nti ye asobola n'identifiinga talents ez'enjawulo n'abeera nga ate aspiikingayo okulaba nga bamuyambako okutambuza emirimu gy'eggwanga ffenna wamu nga tasasoddeemu. Mwebaza nnyo, neebaza nnyo appointment Your Excellency the President neyanzeege, and I promise to really do what I can for better. Honestly, my appointment means a lot. One, ewa omuvubuka yenna ali eyo essuubi mu nsi eno bisoboka, buli kimu kisoboka, naddala singa oba weekutte bulungi n'otambulira mu mpisa, n'otambulira mu kukola ennyo ate ng'okola mu butuufu, kubanga at the end of the day life is what you make it. Bw'otunuulira jjana yange engeri gye nzija ntambulamu bintu bingi nnyo bye neewala, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya how can a musician end up marrying a minister, naye bo beerabira nti nze ebintu bingi bye neerekereza okukozesa drugs, neerekereza okunywa omwenge, neerekereza ovuma abantu, neerekereza okwegulumiza, neetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street olw'obusobozi bwe saafuna mu ntandikwa, but nentambula mpaka nenzija nga njiga until at least convince someone ayafuna background afuna okulaba nga yentegeera. I have put in a lot, neerekereza ebintu bingi okusobola okubanga natuuka ku level where omuntu ali ku level eyewaggulu asobola okundabamu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde batunuleyo naye batunule n'engeri gye ntambudde okuvayo okutuuka we ntudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwa essuubi omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no, naawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuukako ebyo bye batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Bw'oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu,
era otuuka ekiseera n'olabika, because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga wano wentuuse kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde tanteekamu bwesige senga saavaayo okuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisaawo ffekka. Obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era ne kiba nga kimala kuba osobola okwebezaawo. Naye bw'ofissaayo akadde n'oteeka engule zo ku ttaka n'oddayo ku ground banno n'obakuŋŋaanya ne mukolamu omulimu ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and everyone, most especially eggwanga lyonna inclusive. Kuba ebiseera ebisinga groups, associations, what zibadde zibeesinga nnyo to Kampala and some few places. But me, when I came in, I made sure at least we include each and everyone, because we are all Ugandans and we deserve the same benefits. Nengatta bannange kati ndowooza president ekyo naye kyamukwatako n'agamba kyona asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okulaakulanya omulimu. I think it's one of those, and so today someone from nothing I can be a president to the whole music industry and still a senior presidential advisor on creatives. It is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window okusobola okutuusiza information yaffe weyina okutuuka, because you have been neglected for a long time. Tubadde tetufiibwako, abantu bayiye ebiyiye byabwe. There is no copyright law, there is no any arrangement, there is no any support, not in budget, yet we are very big contributors on the GDP. Kubanga bw'otunula olabanga ffe we are third after agriculture, construction, our creative industry si yeddako, kubanga we employ many people. We are in top 3. And then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazina. We support telecos with data and what, music. Akola ekintu kinene nnyo for people to download the data and stuff, CRBTs and on, so on. So we are very big contributors, but we are not cared for. Olwale bwe mutunulira ne mulaba abaana bakola movies abo, omuntu okushootinga movie, it takes a long time. Kitwala obudde bunene, abaana babeera mu field eyo for a long time. Najja naye nga talina nawe agenda atunda movie, tewali nteekateeka zonna nti bw'amala ogiteekako agenda kufuna, ate alina okweyiya ennyo. Olabanga abantu abalina ebiyiiye byabwe, ba composers, abantu abali mu poetry, abantu abawandiika, abantu abakola gundi ez'enjawulo, olaba nti waliwo awo obutali bwenkanya. Naye this time around I think tusobola okwegatta ne bannange bonna abali eyo, nakati ne tugatheringa information, nitukola ntufuna documents, netusobola okuba nga tusubmitting where it is supposed to go, and then we follow up. So I call upon all my fellow creatives, whenever you are, please mujje kati tufunye kawindo wetusobola okukubira omulanga, tusobola okuba nga ate ensonga zaffe tuzituusa we zirina okutuuka mu mangu era tuwulirwe, kubanga ebbanga libadde ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola ki, tegifiibwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusoboka okuva eyo aggulu ajja mixing mastering in Uganda, I mean in Kampala. Omuntu abata mu region eyo teri studios nungi, naye nga ate ne waliyo abayiiya bangi. Teriyo cameras nungi, naye ng'eriyo abantu bangi. Teriyo bintu bingi, teriyo studio nga bwe mbaga studios, bintu bingi ebitali mu regions ezo. Ate nga ne wane Kampala still we are still lacking a lot. Abantu skilling centers, talent skilling centers, okuyigiriza abantu ebintu bingi. Omuntu ng'ali talented bw'obanga omuyigiriza nti okola ki, n'okimuyigiriza kuvanga muto, n'omuyigiriza bw'ofuna popularity. How do you handle popularity? Financial literacy. How do you handle fame? How do you handle stress? How do you handle pressure? How do you handle
ebyo byonna byetaaga okuyigiriza abantu baffe tusobole okuba nga tetufuna buzibu bw'abantu bagenda lwanira mu mabaala kwekuba amasasi kweyasa mitwe tusobole okuba nga ate tunaffe tutuukako ng'ezo ensi endala bwe zikola ki bwe ziri oba okitegeera nebwesige ne bazannyo bannange bonna abali abakkiririza mu unity abakkiriza nti we can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temulina structures. Individualism tekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bamitinga pulezidenti ali ne bamuwaayo akabaasa ate omulala ye n'atafuna ono n'abeera ng'ali favored ng'ate omulala tali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, Oweekitiibwa President akkirizibwa okusiima omuntu yenna gw'aba asiimye. Tewali buzibu, he can always do. But it's always better nga abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakulanya. It's better than okubanga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze ogenda zikozesa ng'olina ka pressure kozizza through that ojja kulabanga n'okuzaala zizadde. Ne buli bakuweeza obwereere n'ozitwala n'ozikozesa era zijja kuggwawo ddeyo olinde ez'obwereere. Ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu effort okulaba nti akola nayo atusembeza on table. Kati essaawa yeeno nsaba bannange bonna abali eyo bansupportinge, bampe support, baleete ebirowoozo byabwe, baleete buli omu bajje tukolere wamu, bampabule nange nsobole okuba nga ebirowoozo byentwala eri si byange nzekka kinnoomu wabula byaffenna okutwaliza wamu so that we all benefit. Thank you so much. Kale, thank you so much Senior Presidential Advisor wa Creatives omujja. Tugenda ebisinga ndowooza bitakolinzeeko, tugenda twala ebibuuzo nga 5 then we can see what to do next. Anaina ekibuuzo. Marvin. President, Senior Presidential Advisor. Ensonga saazo zogenda sokotandikirako zezirwa nkuliko ya corporate lwasonga eri mu process. Yeah. Senior Presidential Advisor. First and foremost, nze ndowooza tukyalina mindset change. Abantu batunulira nnyo mu requests osabye kino osabye kiri naye before nga tonnaba kupointinga lugalo zino essatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri batereevu, tewaliwo mistakes zonna ze tukola okulaba nti kubanga like for example okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya buli omu n'aleeta ebirowoozo bye tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne we tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi abantu bagendanga ewa president abadde nga hosting abayimbi bangi, waliwo ziddina emunyonyo, waliwo simanyi bagenda tubuulidde tuze nga tubiwulira nani nga sigenderako naye nga tuwulira nti babedde mu State House bakoze bati naye ng'omuntu ayimusa omukono n'agamba muzeeyi nze nyina enkoko, oli n'ayimusa n'agamba nze na distributinga t-shirt za gundi Nalukolongo, n'agamba nti ate kati nze nyina abavubuka b'emu ghetto, oli naye ng'ate tulina ebyokuteeseza industry oba okitegeera. So awo nze ndowooza naffe twakolangamu ensobi. So ng'abantu baalinga bwe bamutuuka mu maaso bamulemerako nti copyright muzeeyi okitegeera ne bamugamba nti muzeeyi we are manipulated by the people of telecos, they are not paying CRBTs well, our CMO is not working, we have a problem with the policy makers because we pay to hold events. Tusasula NEMA, ne tusasula council, ne tusasula LCs, ne tusasula simanyi biki, and at the end of the day even gundi nejja revenue nayo nesaba 18%. Ate nga tusasudde ne police, ate nga tusasudde, that is double taxation, in fact triple or something. Ebyo nange ensonga tebazikwatako naye nga buli omu ayisawo kitwalayo mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi bye bimu ku bye tulina okutandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans. Oba okitegeera okusobola okuba nti nno tetweyerulira makubo ffekka wabula tukola amakubo, twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system
and there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs ngaffe tusooke tumanye what do we have to do okutuuka n'okufuna bye tulina okufuna, then from there then netutandika ku requests. Of course waliwo ebitalinda nga copyright n'ebirala bingi tugenda bikwatako, naye nze ndowooza bwe tusooka ffe abaliwo ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanya ekyokukola, and then we start with skilling centers, talent skilling centers. It is very important tutandike okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitimufu, oba okitegeera, tufune amasomero abaana bangule, then from there tulaba ate bwe tutandikira, naye okukosa emirimu mingi egy'okukola, kubanga nze ndowooza it is better late than never, naye nze ndowooza bingi nnyo ebadde byetaagisa nammwe nga bwe mulaba abavubuka bangi na tubadde nga tetufiiringa included in so many sectors. Otegeera bonna abaana abali innovative abali ki, nammwe mwenyini ab'amawulire muli owulira waliwo akabulamu. Nze ndowooza kati tutandise okuba nga tukola ki, naffe tufiirwako, tutandise okuwulira nga tuyingirayo. It is the right time okulaba nga at least tutereeza. It's not so fast, it's not so late, tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely, otherwise okutandikira wangi. Mr. President, nze mbuuza nti nga wafunye obwa senior presidential advisor for creatives guno ogwa federation, being the president, are you going to put it aside or? I can still be the president of UNMF and still a president's advisor for creatives. Tekinambuzi, because it is the same thing. Ibra. Senior presidential advisor, nze sookera ddala okuba nga nkuyuzaayoza wekkula lye watuuseeko. Amen. My question is nti okubeera nga balondeddwa president akyavudde from out of the blue, wayise mu mitendera ky'okuba nga balonda education. Nze ndowooza emitendera ebisinga qualifications zisiŋŋana. Mulimu abantu ababeera qualified by education, ne mubamu abali qualified by at least practical, oba okitegeera. N'engeri gye weeyisaamu character also matters, and also knowledge in different aspects, because I'm one of the most creative human beings on earth. I've najja mu industry ne discovering a problem ya Uganda, natunuulira singa by nentunuulira strong points zaabwe, what made them who they are. I then tunuulira not where they are supposed to be, nemanya those mistakes. But one of the mistakes I discovered, we were so much of importers of art, because bw'olaba wano ewaffe amannya abantu beetumanga g'Abajamaica, Ragadis, simanyi Kompula, simanyi Mento, Buju, simanyi Shaba, Sama, Bachi, bantu amanya basookanga baalinga bimportinga ne batandika n'okwogera olujamaica wano, but this is not Jamaica. However much sijja kigamba nti kibikuba kyabayamba, and we always have to at least be inspired, naye that was not our culture. So bwe najja nendaba ebintu ebyo neŋŋamba tuimportinga nnyo ne sound, n'owulira nga sound yenna ali wano almost mu Jamaica. Nze nemanya I will not make that mistake. I cannot do anything more than the owner. I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story, and I be recognized, and I be honest to myself. So being true to myself, natandika creating art from scratch. Olulimi lwensinga okumanya mu nsi Luganda, ezisigadde enjiya bwiyi nendulemerako. One time nagamba Bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Nangamba yes, we can do that. Netutandika nemutandika omuwa, netutandika okayana nga tukayanira ku creating of the beat. Nangamba si bwe biri, nemugamba nze nakoze research wange gwe bikuba oti. Nagamba ate kati bireekana, nemuga gwe tofaayo.
nangamba ati nekati byetukola bino nemugaa gwe tufa nti ate sound isibwe nemugaa va ku biri bye mbadde mukola kino kipya nze nakoze research wange let us do this music netugiza kati ngendo tandika okuyimba nenyimba oluganda napozinga nangana o kiki wakambye ogenda kola international song ate oyimba luganda nemugaa don't worry ngolunze maze okoza research nyimba like Saakuduulo angerewa n'abakongo wano batukuba ne bakuba ensi yonna naye nga batunda music is universal naye nga ffe ate tugezaako okubeera ki tosobola kuyimba luzungu wadde oba olumanyi nnyo n'olusinga aba British oba okitegeera era bajja kukwata ensobi naye nze nsobola okugatta ati wange wano mu art owaffe ne mutunze ensi natandika ekintu ekyo nenkikuriyetinga nenkwata videos ezaffe nenkwata abaana abaffe nenkola music crossinga. Today I have song with over 150 million views on one song, 40-60 million views on one song. I have almost, I'm going to 1 billion on a gen YouTube channel over ndi mungena mu million dollars lunana. So ekyo bw'okitunuulira nga nkijje ku scratch nentunda ensi yonna toyinza kumbuuza kibuuzo why I'm chosen to be an advisor on creative. One, creating from scratch nentunda ensi yonna ate ne maintaininga. I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. Nenkuba ennyimba zonna ezaddakawo zimalya looza zirimu millions performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in Grammy. I'm an academy member of Grammy. You understand? So ekibuuzo ekyo sikirina kubuuzibwa muntu nga nze. I'm so qualified 100%. Ate neneeyisa bulungi nesikomya kunzenzeka ate nenkomawo tandika n'okukwata ku bannange twekulaakulanye tulwanirire what it belongs to us that we're not getting because we've not been being cared for. That now nabo nembakwatako era netuforminga UNMF netucreating associations countrywide. Now I'm given an opportunity ne mu movie kati okutunulayo ne mu wokutunulayo n'awalalayo n'okutunulayo then tusobola okulaba ng'ensi yaffe ate kulaakulana kubanga art employing abantu bangi ate to contributing a lot on the GDP. So bwe tuwa art amaanyi ensi yaffe egenda kulaakulana, economy egenda gejja. Naye ng'ekyokumbuuza waya nayise mutuluba ki ekyo buli omu akimanyi sina kibuuzo kya. In fact mulina kunzijukiza bye simanyi bye seeyogeddeeko mwe mulina n'okuŋŋamba nti obujulizi mwe mulina n'okubuweeyo nga nze nsirisi. Is it okay oyongera n'okukatiriza ku kyokubeera nti bakwapointiza okubeera ku gundi ya creatives n'oyongera okubanga okukinnyonnyola kuoyo akisobola kubanga akinyonnyoka bulungi? Nze ndowooza ebiseera ebisinga katukole omanyi ebiseera ebisinga nze ndi practical man. I learned on the street. So many people are learned by bali learned mu bintu bya njawulo naye nze nasomesebwa street and the street people we are more of practical. Kansooke ntandika emirimu gyange people will know whether I deserve it or not. Kale, thank you. Blaze. Several president okusookera ddala nange nja kukozaayoza nkugambe nti congratulations upon that milestone. Then ekibuuzo kyange bibiri byokka. Ekisooka omulabi yeetaaga okumanya difference wakati wa presidential advisor kubanga waliwo ba ordinary nti omuntu presidential advisor naye ate waliwo akasiniya keegaseeko. Effe twasooka okumanya senior presidential advisor ndowooza ssaawa zino CDF yali ebiseera ebyo nga senior presidential advisor on special operation. Sizzeemu kuwulirayo senior mugyeko kati mulabi yeetaaga okwawula presidential advisor. I think senior presidential advisor there are many. They are like bawerako bayinza n'okubaweranga 10 but yes I don't know the number but being a presidential advisor kirala but being a senior presidential advisor nakyate kirala oba okitegeera. Naye also it depends on the president.
engeri gyaba appointinzemu kubanga mukama waffe president yatunuulira potential era na appointing according kuye kyaba akoze ki kyaba alaba. Okay, kibadde kiddako ekirala sebo bwe tulaba nga president alina gwa appointinze oba kuba minisita oba bwaki then ate waliwo akaseera akaddako awo n'olayira then ate ne office netandika. Creator ali eyo ng'ogyeko abali mu music sector waliwo abafirimu waliwo n'abalala ba creatives bangi abanjeetaaza omumanya nti senior presidential advisor office etandika ddi ate baleete ebbaluwa osobole oba nga obatuusiza obubaka eri president. Emirimu gigenda kuba gitandika obudde bwonna according to the programs. I think General Reiso owekitiibwa, she's the one in charge and we'll be letting you know ebisigadde bya debate so far. Tusobola otandikirawo kubanga omukulembeze bw'aba yasazeewo then we have to start ebisigadde binaatusangayo. Kale twegatiddwako omukulu Khalifa Aganaga nakamba ya accident ennaku z'omwezi nga 24 wangulu buku Saturday senior presidential advisor nsanyusa okulaba bannamawulire bonna bannange muli mutya mawulire gassanyu nnyo era nga nzize okusanyukira wamu ne muganda waffe Eddie Kenzo ku ki ekyatuusewo. Lutalo lubadde lw'amaanyi nnyo, tubadde nga abayimbi tunoonya abantu abaturepresenting eri mu system nga twagala nnyo okumanya eyo gye batemera mu lufula eyo gye batemera tumanye lwaki abali babawo ekifo ekinene, lwaki bano babawo ekisambi ffe ne batuwa amagumba. So kati president bwe tufunye chance n'oyingirayo mu system oba n'oyingirayo mu lufula gye batemera so bwe tubadde tukusaba awamu abayimbi ne bannamawulire sebutaata otugirengayo kisambi ekinene era waliwo bagambe nti mba mutematema ewasabasaba wano bakyalina. So mwe bayimbi bannange tubadde tukabira ebintu bingi nnyo copyright ndoza eno time entuufu okubanjiza ddala era Mr. President tugenda kukubanja kubanja yenna kubanga tumanyi nti tufunye omuwaato oba tufunye ekkuba ettuufu erituuka ku muntu omutuufu oba asalawo wakkiriza ebintu bibeewo. Etteeka lya copyright babadde bagezaako nnyo okulyamendinga naye nga bingi nnyo kubanga bwe bawa okugenda olinoonyerezaako tebafaayo nnyo ku engaging abayimbi. This time kigenda kubeera kyessanyu nnyo nga bwe babeera bakola ku tteeka lya copyright tugenda kubeera involved nga omukulembeze atukulembeddemu naawe bennyini abakulembeze abali saidi eri bategeere ki kubanga abasinga kyannaku nnyo nti abamu baali bagambye nti abayimbi tutandike n'okusengeja ennyimba zaabwe, ffe ennyimba zaffe zihitinga tetumanyi olumu guba mukisa gwa Mukama kati tosobola kupredictinga oluwa lugenda kola. So Mr. President tukuyozaayoza era kino kyenyinza okugamba bonna abayimbi Mr. President kino tekiri nti nno kya bya bibiina, kino si kya bya bibiina, kino si kya saidi, kya bonna kupushinga kubanga tupushinga cooperate tugifuna eyamba bonna tenyigiriza nze tenyigiriza eri. Ate Mr. President wabeera nti oba ye president tekitegeeza nti waffe bakyalibe tewaliwo betunyigiriza. Ekiri kimuweeseza omulimu ogwo kugezaako ng'ebyo ebitunyigiriza byolesebwa eri abo abantu abatuufu nani bulijjo abantu abakozesa obukozesa abayimbi ne batuuka wali ne basaba ebintu byabwe buli natuuka wali n'agamba aze bampe emmotoka ate n'ataswala n'agiyisa ku banne nga baavu ekitegeera banne n'abavimba n'avaira n'agamba ye number 1 ekitegeera. So kati kiba kirungi nnyo gyekyo gyeyo ate ne banne obeeko kyobakola ki kyobajjirayo kyannaku nnyo nti twagenze era abantu bangi nnyo bakulu baffe bangi babaddeyo abamu ne bagana okuassociatinga n'abangi olwokubanga bo bali special naye guno omulimu gwaffe tekuliko ali special buli omu etafaali buli omu kyayimba kirina kyekigattako tekiriko kintu kinene tekiriko gundi nti yes gundi ayinza obba munene nnyo naye ate liripazo naye mukazannyo kano singa abadde taliiwo olugero luba teruggwayo bulungi buli omu mu kiti kyalina kyagattako. So bayimbi bannange bannamawulire mwenna ntwala okuyozaayoza president ku ekyo kye yatuuseeko
era mbadde mbasaba muli awo mukubireko obugalo kubanga mwana kati tulina ono bwe tugenda okugamba ebituufu bulijjo tuyita mbaani tugamba oba tugambe MP oba tugambe munnabyabufuzi ono oba tugamba ani naye kati senior presidential advisor ku bya creatives kitegeeza nammwe bannamawulire nammwe muli era kirungi nnyo association yammwe nejje neegatta ku federation netukolera wamu netupuushinga this time nga netupuushinga birabwako ng'ensi ebiraba kubanga ebiseera ebisinga obuzibu bwe tulina message okutuuka eri mu bantu bannamawulire mumulemeseza information okukola ki okutuuka information nebanga eri bweti bannabyabufuzi ne batekinga advantage netugenda okwesanga nga ffena tufiiriddwa okitegeera because some ebintu ebimu buli omu alina engeri gyakifunamu bwe tuba tetulina copyright nze kyangu nnyo okujja obbagamba ngenda babubeererawo okitegeera nentwala attention yammwe naye nga sigenda kikolako nekyo mba nkifunamu mumbeeraawo nga nze mbawe essuubi. In fact olaba ebintu byaneka webale ebigambo birungi bwe bityo olaba ekintu kino kyayonooneka dda. There is a difference between Uganda and the people who run Uganda. Uganda eno erisigalawo kuba naffe twagisangawo naye kyetugikozeemu kyekigenda okulaga nti twaliwo naye kati twabigatta ffe tulinga abalowooza nti olw'okuba oli yafuga Uganda egenda kuggwaawo, Uganda egenda sigalawo. Abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi naye nga lwa nsonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawo omuzindaalo munene ne batekinga over naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli. Oli yandiba munnabyabufuzi naye naawe oli mulimi, oli munnamawulire, oli mulunzi, oli sportsman, you matter. Lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokukola all the time naye nga naawe ekyokukola okimanyi? Yo Uganda tugireseewa bwebanga ya buli omu agenda kusika zeeri. Olwaleero abavubuka batya n'okwasosietinga ne bannaabwe olw'ebibiina ekibiina kala kala n'ogaana okwasosietinga muno kizena nabamu nakubidde nemugamba mwana akolerayo ka drop nagamba ekikulu kakati mmwe Can you imagine? mugamba mwana blood bwoti bwotuuse. Can you imagine ng'ekitugatta flag ya Uganda erimu ŋŋaali wakati. Lwaki tetufa nnyo ku eyo? Lwaki tetufa nnyo ku eyo? Nze mbabulira mazima nabadde ne bano okubanga ekigambo kino bwe nandikyogedde nga nkigamba Kalifa yandiroozeza nimba ne president nakimujjukiza. Nze natuuka ewa president naŋŋamba ofaaki lwaki oyonoona ensi yo mu kizibu ky'okuzimba abavubuka banno obabulire baagale ensi yaabwe bagigatteko. Kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi kakasa Uganda mbi ne mugamba twakukoowa mu maaso g'abajeno abaali beetoolodde ku mmeeza eyo mu maaso ne mugamba twakukoowa naye sika bw'ati n'agamba mwankoowa nze asula wabweru ng'enkuba empewo efuuwa omusana bwe gujja gunzigwerako mmwe ne mwebaka ne mulya ne munywa ne muzaala. Nasanga wano abantu emiliyoni 13 nga nzija kati muli miliyoni 4. Senga mbanga mwankoowa nze abakuzizza waliwo bapulezidenti wano nga bamalako myezi. Kyogamba dduka oyo gwe nabawonya okuba nti ntaddewo resistance nammwe mukule temumulaba mwankoowa naga kati gwandibadde n'ennyimba ezo pulira otambudde amawanga owangudde awaadi nali mutwalidde zaawaadi naŋŋamba eyo wandigiwangudde ddi ng'oli mu kampu z'ababundabunda. Naŋŋamba wankoowa I looked a fool ne muga nsaba kunsonyiwa ekitiibwa kuba nze najja ndi furious nnyo awo wennyini nalabika ng'omusiru naye ntandika okumwetondera kuba nagamba yajja miliyoni 13 tuli 4 nange kennyini mwensobodde okukolera lwaki sisooka n'ensiima ekyo. Naŋŋamba sooka olindeko okulaba weakness yange, sooka olabe ne strong points zange. Bw'omala okulaba strong points zange oza appreciating then tutandika okuteesa ku weakness zange tuziterereze wamu kuba nawe oli munnauganda.
n'akwata peeni yalina maaka n'atandika okundaga ku lubawo nansomesa Uganda weevudde ne weetuuse. Nagenda okumaliriza nga nzena sikyalina na bigambo nga kati alina ate okumbuulira ekyokukola. Namaliriza mugambye mukama wange nsaba guidance. So nakimugambye nga ne bano weebali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yaŋŋamba ekigambo kimu nanga olaba Eddie, bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya ayagala kumulya. Teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba ggwe oba munnayuganda yenna ali eyo. Yaffe bwe batuzaalidde we bagenda otuziika. Omuntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbw ajagala nnyo tusinga aba alimba. Badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda. Ensobi zange munyambeko tuzitereeze tutambuze eggwanga. Okuva olwo yabayinga omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukowa mu State House nga ne bajja eno bonna weebali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa nenvaayo nga nzikakkanyera. Okuva lwe navaayo mwalaba nakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kwotadde n'examples ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu neŋŋamba omuntu yenna bw'aba akwagadde naawe mwagale. Ekyokubiri nayiga nti nyina ogatta ku nsi yange neneegatta kwabo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino. So yo nze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree. Tusobola okukkirizaganya mu njawukana nti gwe oli ono oba oli kiri oli musiraamu oli mukristaayo oli ki oli muki but si tusobola okubaako n'ekitugatta eggwanga. Ate abantu bano eno just kupretendinga naye banywa bonna bbi ekiro wala ekiro batuvuma ne bakola ki tebefuula serious tobasanga mabala abali bonna ne bayayana ate okubongako okitegeera. So just waliwo abantu abakifunamu naye nga kino buli omu tekikugaana kubanga eno ensi Uganda mu 1995 baateekawo enkola y'ebibiina nekkirizibwa ebibiina ebyenjawulo okugabana obuyinza oba ekibiina ekimu bwe kiba kisinziza amaanyi nekikulembera kiri mu constitution ebibiina ebirala okukola ki okubaawo. Oba oli wa DP kirabe nga mupiira oli wa Mani oli wa Arsenal oli wa ki nebyo bimala buli omu atambuza obuki obulamu bwe okitegeera. Kalifa ogenda kunkyawa eno Uganda ninamu kaki kugamba ako nti kalemezaako digiteta okitegeera. Sinze muntu mutuufu ne bwona atake ng'omulimu gwange sinze muntu ki ate kiringa obeera n'omulwadde. Yes, we want change. You want change? Maybe we need change. Naye bw'oba olina omwana wo nga muto agenda asoma busawo naye olina omulwadde essaawa zino omulwadde wa kansa abasawo abaliwo yesi tobeesiga si batuufu. Kati kyogenda okukola ogenda linda omwana wo amala okusoma ku yunivasite gwowerera ajjajjanjaba omulwadde gwolina oba okolagana n'abasawo abaliwo n'obudagala obukola ki nga time bwetambula paka omwana wo wanakola ki. So bwe kirina okuba buli omu ni tutambule n'abantu baffe kubanga at the end of the day president oba akyuse ngenda sigala ndi kyaliwo ngenda kusigala awo ndi kyali wange okitegeera. So buli omu azanyire gyakola ki gyazanyira kubanga Uganda mu constitution kikkirizibwa buli omu okuberongenga era kyakola ki kyayagala. Ate buli omu ali entitled ku opinion ye buli omu ali free okulwanira kyakola ki azinonga azigwe kyolwanirira tekinyigiriza ate nze nozijjako ate nze eddembe ki eryange. So awo ekijjiramu nti abantu abasinga bonna kino ekyokufuuka presidential advisor bagenda kifuula political bakutaddewo okulwanisa ba opposition. Kati gwe kenzo bakuteeka olwanisa ebyesigi kweri omusobola nze ate siri okulwana ebyo nze ndi muwa amagezi ku creative si ku political affairs mwebyo tolinaamu wadde na mukono tobiinaamu wadde na interest obula interest yaffe yakolagana n'abaana abasawo abaliwo tukulaakulanye ekitegeera kwa cooperative tugyetaaga ebagituwa era bebalina ogiyisaamu kuba balina obuyinza. Kati tugenda kulinda paka birimala kukyuka naye we birikyuka era tujjako. So tweyanziza nnyo kalifaganaga ndoza tutwaleyo ebibuuzo ebirala bibiri tubaleke nga omwami ono ali mu saati ya white. Congratulations, Eddie Kenzo. Thank you. Samai Stone upon your achievement.
kirabisa olunaku olwaleero otaddeko enkofiira nnyingi so many capsoni simanyi oba abantu bekyazanga bagenda kubakyawuliza kenzo yennyini owa sikyaloosi kubanga politics because olinganga ayingidde ebyekibira politics talina lunaku lwatatukubye pozi nga uganda gobale togiriimu politics bonna abaagala okuzanya ebyobufuzi byabwe babitambuliza ku mulimu gwaffe kubanga ffe tulina audience bamanyi nti abantu batugoberera bamanyi nti abantu batwagala ffe tuli ba messenger b'abantu bonna mu byokusanyuka mu byaki kati always batutaddengawo nga tulinga ekyokuzanyirako so olwaleero tetusobola kwesibira mu mayumba olwekyo tuba tulina okuvaayo ne tukiipinga nga tutambula regardless omulimu gwaffe ffe kino kyetumanyi nze naakamala mu creative art ono ebbanga ndowooza kati nze ngamba lya myaka nga 18 kubanga bantegeera 2008 naye nga nali era ntobyeyo emyaka nga 2 awo ate egyo emyaka gyonna gye natoba nagitoba njiga mulimu era nga ndikodinga era nga obuyimba mba nabwo oba okitegeera kaakati wano ebbanga lino lyemmaze wano kati bino babitte bwe babitta nzireyo buto mbiveeko ngende mu byesimanyi ye ati katonda yamumpa ye tamanyi ye siina impact gye ntaddewo kakati abantu bajye babifiise nange nsirike nzinga omukira nguteeka emabega ekyange kife ng'ekyoli kiyitawo kuba bonna bawulira batukuba bayiseewo ki era buli amala okujerega agamba naye londa oli buli amala okuvuma ng'agamba londa nze buli amala okukuba so basika bazza waabwe naffe katusikeko nga tuzza ewaffe naffe katusikeko nga tuzza ewaffe nga tukolagana ne gavumenti eri mu buyinza etuwe but belongs to us as we wait for another one era naye najja tujja tandikira awo nga tugenda mu maaso kale nga tetunafuna kibuuzo kisemba twegatiddwako Green Dad mudakikanga mu bbiri ki kyoyogera ku omuganda agamba mu buufuufu mu buufuufu ki kyoyogera ku kulondebwa sanyusa nnyo okubeera wano amanya Green Dad nze nno nga Green Dad ekisookera ddala ndi Green Dad gwolaba wano naye era nange ndaba enkiikiridde nnyo bangi nti example gyensobola okuwa nti ekyokuba nga Eddie Kenzo ye president naye nga nange nsobola okujja nentula wano bwenti si kintu kitono nti ngwaganye nkiikiridde bangi nze nsobodde okukola ki okujja ne yali badde mulala nga yazze era yali tudde muki mu ntebe eno nti twali twegombanga abayimbi okuba nga tulina oyo omuntu gwoso abayimbi balina ebizibu bingi muganda wange nze nyina baganda bange bentera osisinkana nakunyumizamu ebizibu bye n'ogamba nga yalaba oli bulungi naye nga nawe olina ki ebibyo naye nti okubanga omuntu nga president nti atuukikako osobola okujja n'omubuuliramu nti muganda wange ekiriwo nno bintu byatabusemu wanne nti waba omuntu gwe tumanyi gwe tusobola otutuukirako tubuulira ebizibu byaffe ali mu kusukkulumizibwa kituwa essuubi nti bintu byakutereera mu bunnambiro omuntu gwe tukola ki gwe tumanyi ng'ate nga wegambe nti atuukikako kuba bangi batuuseeko abamu tebatuukana ku level kwali naye ng'era tebatuukikako naye nga tebasobola kutuukako ku level kwakola ki kwali naye ng'era bedistance ng'olaba nti oba olina kyawo mugamba olina okwetooloola booti naye nga ne yali badde muyimbi mulala yenna oba yakayimba oluyimba lulunga abadde atuuse wano abadde akyofuna omukisa ogujja wano abeeko kyagambibwa nga nti nze ndi musanyufu nnyo nti omuntu yennyini agwanidde ebifo yali mu kuweebwa ebifo ebyo kale tweyanziza nnyo Green Dad ekibuuzo ekisembayo ndowooza kive wa Edwin. Mr. President, congratulations. Amina baba. Ekibuuzo kyange ekisooka on your appointment another thing. Neyanziza ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kati olaba natandise embeebaza nti banne mwebale nnyo okutuweereza kubanga kamera zino zituusa amaloboozi mu buli kanyomero mu buli kasonda era ntwala akakisa kano okugamba banna creative bannange mwenna nti akakisa twakafunye. It is either today or never. Mujje tutereeze buli kimu kyonna ekyalema buli omu leeta ebirowoozo byo jangu ompe experience kuba kati nze nsinga kumanya nnyo byakuyimba
oba okitegeera kati naawe amanyi byobutabo amanyi mu bya muvi amanyi mu byakatemba amanyi mu byakigwe jangu tutuule tulabe nga tukola ki tufuna okumanya okwo tugatte ebirowoozo emiranga gyaffe giwulirwe tulabe nga tetufuna mbiyiye byaffe mwenna mbayita nga nkozesa kamera zino oba bannamawulire bakwano gyaffe bana batuli mu maaso information bagenda gibatuusaako mujje buli alina idea yo nze ndi muntu atuukikako green dad mmuwulidde eseeraga namwe mwenyini mukimanyi bannamawulire nze munkubira nkwata kubanga neetaaga abantu at the end of the day bino bye tulimu byonna bijjako era kumakya nga tebiriiwo naye ate abantu bo balibeerawo gwe ne bwoliba toliiwo victor ojja kuzaala omwana alabe ekifaananyi kyo ng'oli ne anko kenzo ampite anko ewe nange mba mmufunye oluusi alibeera mukwano gw'omwana wange oba oluusi mujja kumbeererawo mu masanyu oluusi ate ne munaku kitegeeza nze am open to friendship am open to everyone siina ebyo byonna myamu edisa musuza edi kenzo bino byonna mukama byatuwa atuwa buvunaanyizibwa ku serving it is a service tekitegeeza bwakabaka okubeera wano it is just a service to serve and I'm ready to serve so you are all welcome ministry of course byetukolako era president negyo twamujjukizaako okuba ntusooka nitukuŋŋaanya ati yenna tumuteeke mu doketi emu kuba omulaba ng'agwa mu UCC ate n'agwa mu ministry of tourism ate n'agwa gender ate kati senga tufune engeri gye tumukuŋŋaanyamu ne tumuteeka wamu that's when the ministry is gonna come in and at least kati now we are here tulina doketi eno ya senior presidential advisor then ekiddako kulaba nga ate we keep on getting more information we gather it together until wetutuuka jana etandika kati olututandise yes akatalekeka president sazo tulina ensonga ya Nobert events neewuzomaniza tubadde tulabanga lyonna Nobert abadde federation neewuzo naye bafunyemu ffenna ne bannanga okutwaliza awamu nga tuyita mu ddoboozi erya unity obumu bwe tukozesa kubanga naffe kennyini nga federation twaba supportinga mu eyo event yennyini batukubira omulanga nga waliwo ebiganye ne tubaako obuyambi bwe twasindikayo okulaba nti wabaawo ekibaawo kati era ndowooza ekyo kituwa ekkubo okubanga tusobola bagamba bannange what went wrong naye abali awamu bayomba abooluganda bita bwe bikonagana tebyatika we shall really bring them together tujagezaako naye era ntwala omukisa guno okubeebaza n'okwebaza baganda bange bano abaze okunsupportinga kino kitegeeza ekintu kinene ono andi ku right ono andi ku left I feel so strong so thank you guys it means a lot si buli muntu nti ali bwatyo naye ekyo kitegeeza nti olututandise kijja kugenda kiranda paka wetunaatuuka twaduputinga culture of supporting one another olugendo lukyali lunene but one day one time Mr. President abantu tinjagala mbagambe ennaku z'omwezi 24 awe mbadde ndaga kyandibali kirungi nga kineeviiriddemu bale bagamba nti one day one time kijja kubanga ati kikola ki naye kati tukyalina obuzibu bwani asinga bwani ali ku namba 1 ku chat ki simanyi ani yakoze ekyo ekintu ekyo kikyatwawudde nnyo ne twerabira obumu ne twerabira obwoluganda so nga ate ebyo byonna bitwogerako bintu biri temporary naye longer term is the friendship brotherhood okulaba nga ate one day one time we can sit on the same table and we laugh together we eat we drink nga one team tulina before nga sinnagenda wano era neebaza abawagizi bange abambeereddewo abankuzizza abansupportinze mu mbeera zonna zemumanyi zetuyisemu abawagizi bange mubimanyi newe sibanyonyola entalo mwe muzirwana mwebale okubeerawo kwammwe kwe kuntuusizza wano kubanga nange buli wendabanga abantu bagezaako okunkuba emisumaali naye nga mugikuulamu munnange mbeebaza nnyo mulimu gumuzze munkolamu mwawagira mu road to Edikenzo festival ne mujjuza buli kitundu I have the record for the biggest tour ne mujja ne mufiiringa kolo we have the record for the biggest concert ne mujja ne mubeerera naye nga ate mwembeera mwe mukolera ebyo byembeera buli muntu we yali asuubira nti ku luno agenze banne mwebale mwe mumpadde strength okuba nga ntuuka wano n'emikono gyange nga bakaliifa n'abalala bonna abayimbi
oba creatives bannamawulire omulimu gwe munkozeemu bakwano bange bangi nnyo bagezaako okunvaamu naye mwe ne musigalawo mwe muleese okulaba nti olwali tusobola okufuna the first ever senior presidential advisor on creative. Now sembayo kya kulaba nti ffenna tuwagira Khalifa Aganagono atobye is a hustler, y'omu ku ba victim ba political wave naye oba akyasitandinzeewo nga waali omuntu yenna ng'oli hustler nga respecting a hustle and hustlers, you know what it means to stand strong in such a big storms. I respect hustlers and I love hustlers because I'm one of them. I respect Khalifa and Green Dad and all hustlers out there. It's not easy to penetrate in the fire. So let us be there and support our brother because he deserves it. Naye change okola through the federation tujagulayo table at least abantu nga 10. Toyanza nnyo president wa federation. Bannamawulire bano baga Khalifa olina kye wabakola. Era okwongerako president badde kyenzizaako era obadde olaba bwe batandika okwogera nga abaana bajjako kamera obadde naffe nzijukira one day we twalina issues wano ne Shiba wavaayo n'ogamba nti nze Eddie Kenzo mukolaganye nange musonyiwe tuteekeko kamera tukole era tetwakujeemera twakola so Khalifa oyo yatuuka ku press conference nga atuziza abaana over 3 hours ne bamusaba ekintu kimu ayamusori bannaye tukole Khalifa n'agaana era mu nsonga eyo munnamawulire omu n'akubwa tebavaayo kwetonda kituluma nnyo okulaba nti ate gweolimukwatisetinga n'abantu abataba amawulire ekitiibwa ate nga ffe tukuwa nnyo ekitiibwa kuba ffe twayagala akagambo kamusobi ne vidiyo tugirina ng'omuntu wakuba ow'amawulire nga tonnaba kugenda maaso Khalifa. Let me first apologize in his behalf. Kuba bw'aba yajja 3 hours before ogwo musango. Soko lindeko katono. Soko lindeko. Bw'aba yajja 3 hours before ogwo musango. 4 hours. Awo wennyini nga tanaba kwogera namwe yalina sooka kigambo sorry for delay kuba nange kyensoose nakyo. Bwe mbadde naakatandika nsoose n'ekigambo I'm sorry for delay. So msaba Khalifa nga tonnaba kwennyonnyolako mu buwombeefu nga tokakiddwa kubwo olw'obuntu obuntu omanyize nze nzikiririza nnyo mu obuntu badde nsaba first apologize then ebisigadde tubirabe bannaye mwe muli baganda bange era mukimanyi wuliriza wama Mr. President olwo olunaku andi kati here is the thing nga tetunagenda ebyo byawala mbadde nsaba ffenna nga bwe tuli wano omuliro teguzikiza muliro okitegeera mbadde nsaba Khalifa apologizing bw'amala okuapologizinga tugenda tulako mu meeting he apologized for you to accept the meeting naye amawulire okutwala ensonga zino mawulire si esijja okusinga kati there is a way we can resolve. Somebody nsaba you and me apologize publicly and then we head for a meeting. Bannaye baganda bange munsonyiwe ate era Mr. President nedda basooke bakikubire mu bugalo ekegedde mwe mutobye nange mwe mukoze nange tubadde nammwe ffenna mumanyi emizannyo gyange ngizannya nammwe just wama Mr. President nga nakubirako akasimu ojjukira ku olwo nga nali ndi mu banoonya mbafune nzije nammwe mu budde obwo saaliwo kisaamanya kikyagenda mu maaso kati ngenda okutuukawo nze nali mu mmotoka nga baŋŋamba ensasaga eriki wabweru wano tovaayo mu mmotoka kubanga kijja labika buki bwe wabula kyolina okukyoba okola bwevaawo buki saavaayo mwaka akaseera kubanga keesi yali yaki yamaanyi ate saamanya kikigenda kikyabaddewo kuba nze musajja watu nali ndi eno tobakuleeta alieni ndi mukukubira ndoozi engeri gye nali nkukubira amasimu
kate namufuna ono saawa nga musinga 8 kati ate ngamba ate wedde agendera omunonera ate nga mumuli eno nja kudda mutaani so nengezaako nzije ne alien bwe natuuka ne alien saavaamu nengeza ne muŋŋamba nkole ki nveeyo apologizinge tiimu yange negamba nedda tekijja labika buki bulungi abantu bonna bali wano bakuŋŋaanye already ate omuyimbi ajje mufukamize mukole ki tekijja labika buki ate nga atukuŋŋaanyiza kirenga mugole kujja n'omukuba oluyimbange naye ng'ate mwe muli baganda bange tuba tusobola okufuna obudde muba mukimanyi mba sikikoze intentionally nti nkikoze kubalumya oba kubeepankirako mba nina byentetenkanya ebya press conference obimanyi oteekamu ssente oteekamu kino oba otoba ebyokutegeka emikolo mubimanyi wema nkozeemu ensobi temuyiwa mukolo twabagwiwa ekitegeera temuyiwa mukolo tudde ebbali atleast twekyunye yadde ngambye nti abana obudde bwa package twagambye tugenda kukola buki kanyongezeemu ka percentage naye okuyiwa obweyo omukolo tekirabika buki bulungi nze ndi muganda wammwe nina kakigo musibire ekikookolo banaye mbadde nsaba for that case ono kabeko kyayogera sigenda muwolereza basaaliwo ekiyinza olabika obubi naye kyemmanyi okutegeka ebintu ebyo si kyangu ddala ng'olina abantu banakulaki kyaka ekya tayimu kyabatabula bantu ate nga womanyi nti byakiyimbi balo bafaani awo baliwo tosobola kujja n'oweetonda nga bakulengera naye nga bambi mumusonyiwe n'olwekyo abakkiriza apology mukirapinga endaba we muli kati ku lwekyo muggyeko kamera tubeeko emboozi gye tunyumya